Okay, basebo ne banyabo kirabika ebyatulwanya bizzeemu. Wandika wansi ogambe what made us fight has repeated again. Bampita Simple MC aka Kali Lugambo Pro Max. Wano wenyini nyini ku mukutu wonsanga always. Nenkusaba gwe yakatwegatako. You are watching us for the very first time. Please kindly endeavor to subscribe, tapping a notification bell ate olumala nkwegayiridde nyamba. Jivuge etuke ku buli munnayuganda. Ebyatulwanya birabika bizzeemu. Wandika wansi what made us fight has repeated again. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ayongedde okulumya abantu omutwe. Wobukeredde ku makya nga omukozi eno statement gyegenda okola eyinza okunkubya kibooko naye mujja kunsabira. Webukeredde ku makya ng'omukozi gwe baagamba atereke essimu amaliriza omwana agimubbyeko. Katonda wange mukategedde tubadde tuli awo very early in the morning sawa tebubadde early very early yes ku makya General Muhoozi Kainerugaba n'alumba omutimbagano gwa X n'ateekayo posti eno njagala ogiwuliriza agambye ka Bobi, should stop telling the world lies, full stop. He fled the country on 26th of January this year, 11 days after the elections. He has spent 2 months in the United States eating Big Macs while his followers are in jail. Some leaders. Muhoozi Kainerugaba abadde amaze ebbanga almost ya mwezi nga takuna nga tayogera tweeting anything about Bobi Wine. This time round azemu na tweetinga. Kyagulanyi Robert Ssentamu Bobi Wine ye musajja gwe mmanyi gw'otasobola kunyigira mu ttooke. Post eyo olugirabye there is something I've witnessed. Simanyi oba mwennamu mukigoberedde. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine waba replying tweets za Muhoozi he never tamutag in fact takwatanga tweet naji replying no wabula akwata screenshot ye tayagala kumuwamu yade ne kutusanyalaze n'otumu because akwata screenshot ya post gyakoze gyateekako caption ye. Now bubadde buziba ndowooza n'alaba post ya Muhoozi naye n'agiteekako caption n'amugamba on the 30th of January you said I was hiding in the US embassy. Njagala owulirize I'm destroying the mu tweet ye because Muhoozi Kainerugaba mu tweet ye agambye ka Bobi should stop telling the world lies. He fled the country on 26th of January this year. This is a person who we believe should be heading the intelligence of the country. Omusajja n'akwata post ye screenshot ye n'agiteekako post. Njagala owulirize Kyagulanyi kyakoze Muhoozi. Amugambye on the 30th of January you said I was hiding in the US embassy. Now you are saying I left on 26th Jan. So why did you mount roadblocks everywhere searching for me until the 14th of March? Ono Kyagulanyi amugambye ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogwa January wagamba nali neekwese mu embassy ya America kati ogambe eggwanga naliteeka nga 26. Lwaki obadde oteeka roadblocks buli wamu mpaka ennaku z'omwezi nga 14 March? Olukalabyako ne ngamba amuyina n'agenda maaso n'amugamba why did you raid Harriet Chemtai's home in Kapchora on 4th Feb looking for me? Uliriza. N'agenda maaso n'amugamba why did you raid my PA and abducted his wife on 12th March claiming I was hiding at their home? Did you realize that your intelligence is not intelligent? Awo mamaze amugambye
lwaki wagenda n'ozingako amaka ga Harriet Chemtai mu Kapchorwa ennaku z'omwezi nga 4 Feb ng'onoonya wembanga nafuluma oba ogamba nafuluma 26 lwaki walumba amaka ga Harriet Chemtai mu Kapchorwa ennaku z'omwezi nga 4 ng'onoonya wali onoonya ki basebo ne banyabo tugende mu maaso n'amugamba lwaki walumba amaka ga PA wange n'owamba mukyala we ennaku z'omwezi nga 12 March ng'olowooza nali neekwese mu maka ge gwe tolaba nti obukesibo tebuliimu magezi naye bannange awo nenfa jukira nali nafa naye nazzeemu nenfa omusajja agamba abadde ayogera mu tweet ye abadde so much sure amugambye you should stop telling the world lies mbu Bobi Wine yafuluma ennaku z'omwezi nga 26 omwezi ogwa January. This year 11 days after elections. Muhoozi Kainerugaba wagamba Bobi Wine yafuluma nga 26 January. Na omusajja amugambye kale it's okay nafuluma nga 26 naye omukulu ono ennaku z'omwezi nga 3 on 30th of January yagamba Muhoozi yagamba ti Bobi Wine yali yekwese mu embassy ya America mujukira post gye yakola n'amaana deletinga basebo ne banyabo kyovula omusajja amugambye ku last nti do you now realize your intelligence is not intelligent awo neŋŋamba kamusaanikidde amusaanikidde. I strongly believe ndowooza oba general ono yeesonyiwa bwesonyiyi Bobi Wine kubanga buli gyakoma okukola any argument with Bobi Wine. First and foremost omusajja Bobi Wine asooka n'amuwa obudde olunaku lwaleero akoze tweets nga 3 ku Bobi Wine naye mu zonna eno gya replyinze wabula agireplyinze kumusomesa namukwata nsobi mutegeeza nti intelligence ye teyina magezi. Awo nno gwe ssebo banya bandaba statement gyakoze nti agambe nti do you now realize your intelligence is not intelligent. Awo amuvumye amugambe Muhoozi Kainerugaba oli musiru amuvumye mama nyabo mama yangu nabagambye ebyatulwanya beeka bizzeemu era gwe ssebo banya bandaba Bobi Wine I think is likely to give Muhoozi time on X and I'm sure he's doing it purposely kwongera kumwokesa. Muhoozi kankutaase oze okola bulanda nyingi nnyo ku X kuneeno nomaana odilitingayo this time round wobanga okyayagala okusigala nga ensi ekutunuliranga General Muhoozi stop having any argument with Bobi Wine on X because agenda kulabisa eno tweet yokka akulabisizza era singa yakedde kumanya nagamba kampe Muhoozi time wadde ogenda kwogera ebigambo ebigenda oleeta America bajje ku kitaawo mullo because ono omusajja gwoliko Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine zikamubanyumize ono omusajja mulowooza mwekkaanya nnyo ate muyiiya nnyo nga bw'okiwulira. This is a person who used to turn ebigambo ebitalina makulu n'abijjamu amakulu. Yono omusajja eyaleetanga eŋŋombo n'ebula eggwanga lyonna nti kiwaanyi n'etambula n'agamba mbada n'etambula ebino ebyokubonga mwana bonga kuwano bonga. I strongly believe fena abasinga twabirabira ku Bobi Wine. Ye muyimbi wano yasinga okulaga abavubuka nti osobola otambula ng'ogooma abaana bonna ne bakopa trend ya Kyagulanyi
Now that is a person you are dealing with. A person who can change the mindset of the whole generation is not someone you should mess with. He can destroy you. He can destroy you. Ovanga ku muntu akola ayiya oluyimba. Si lumu, si bubiri, si busatu, si buna, si butaano. Wabulanga buli kaafulumya ensi kayimba. Kigambo word by word. That is the gentleman we are talking about. Robert Kyagulanyi Ssentamu, Bobi Wine. Gwoba okyawakana ng'okyagamba Bobi Wine omusobola. Gwe mubuuzeewo ku basajja abo. Abasajja abo bolaba awo yabalimu abo. Nenga balaba ne mujja genda. Yamaliriza abavuunisi. Now they are failed politicians. Right now tujja bayita ba political jokers. Akategedde givuge bampita simple.